Butereevu abatulaba ku John K Media tubanirizaako ku share fyonna kulanga bulijjo. Nze John K Uganda. Mwebale nnyo okubanga mutulaba yonna gye musinza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tukomyewo nate ne share ffe nga bulijjo era ng'olunaku olwaleero nina Honorable amanyikiddwa nga Nanoka Samuel, munnakibiina ekya NUP munnankyukakyuka okuva side z'e Budadiri East mu Sironko District. Gyagenda okubeera nga yeesima. Tugenda nga twogerako bintu bingi nnyo. Basinga mumanyi, bw'obanga obadde tomumanyi nga gwe muligo ogusoose, ogenda kubeera ng'omutegeera. Honorable nkwaniriza. Kale kasebo. Amiina. Ne musanyufu nnyo okubeerako wano lwaleero. John K Media kubanga mbadde njiraba nga neetegereza emirimu gye mukola. Nekinzaamu amaanyi ne manya nti misaayi mito egifaanana bwe giti bwe gitandika obuweereza obufaanana bwe buti. Then Uganda empya gye tulowoozaako egenda kutambula bulungi. Amiina. Yes sebo. Babuzeeko abatulaba. Abatulaba amannya mpitibwa Nanoka Samuel. Ndi musajja wa Sironko. Nviira ku sub-county bagiyita Bukiise. Paris bagiyita Nalugugu Village Docas. Ng'eyo gye nsibuka gye banzaala. Naye tubeerako up and down olw'obulimo naye nga eyo y'ewaka. Nze Nanoka Samuel ndi na business nako mulimo bwentambulako bwentyo ng'omusajja okulaba nti tubeerawo. So ndi proprietor wa businesses ez'enjawulo okulaba neebezaawo. Mu ngeri enjawulo olw'obuweereza obulungi n'engeri gye nakuzibwamu gye natendekebwa okuva wansi eri nti nkuze nga obukulembeze bundi mu musaayi nti newe neegamba nti kambudduke bo bubeera bunoonya. So kuva buto oba otunuulidde system yange entambula yange mbadde mukulembeze kuva mu primary head boy nembeera head boy Mbale SS nentuuka mu university. So obukulembeze buli musaayi bebeeramu by'omwoyo bino ebya Bible biki ebyo era still mbadde mukulembeze ebbanga lye mbadde. Mu ngeri enjawulo nga eggwanga bwe litambula era still omukisa gwajja era nempeebwa obukulembeze nga district chairperson wa Sironko district owa NUP. Gwatwala NUP. Obukulembeze obuliko kati. So ndi chairperson wa Sironko district nga NUP. Ate mu ngeri enjawulo neŋŋamba nti nga Katonda wampa omukisa okubeerako n'ekyenkola awali ekisa kya Katonda MP2B Budadiri East Oshowadiro si kubuusabuusa ku lw'amaanyi g'abantu MP2B Budadiri East. So yembe brief bulamu bwange. Abantu kasita basalawo teri kigaana. NUP kibiina kikyali kito nnyo. Nza kitandise wano nga mu biseera bya COVID awo nga kiva mu people power. Ogamba nti obadde mukulembeze ngate tukumanya oli mu NUP ate nga tukimanyi NUP ekyali nto. Emabegako wona obadde otambulira mu kibiina ki mu byobufuzi oba obyeyuzeko bweyuzi? Emabega awo nga nze tubadde tuyuga bwe tuti nga tetunaba kutebenkera. Naye twebaza Katonda nti buli generation abeerayo n'omuntu gw'aleeta. So tuli ba mukisa nti generation eno Katonda yavaayo n'atuleetera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Twafuna ekibuubi ekyatubika ku maaso naye omwana bwe yavaayo n'akibikula. Kati tulaba. So kwe kuvaayo nange ne negaata ku kibiina ku mugendo gwa people power. Oluvannyuma gwafuukamu ekibiina kya National Unity Platform kyetuukirizaamu ng'omugigi ekibiina ekyobukulembeze bwe tulengerako omuntu n'obeeraawo n'olaba esuubi ni mu kabanga akatono ekibiina we kibeereddewo ebintu byekikoze byewuunyisa n'okwewuunyisa weesanga nga bikubisaamu emirundi nga oba 5 obukulembeze obubadde emyaka 4 byobadde bukola. So kati oba okitunulidde n'obugeraageranye n'ebibiina ebibaddewo olirabira ddala nga kiri ku mwanjo nnyo. So awo ennyingirira era ntambudde bulungi. Ng'olova mu kibiina ki? Emabega awo saalina na kibiina kubanga embeera ez'ekibiina ebyaliwo nga olabira ddala tebirina na future eri awo. Kitegeeza tewali wali weesimbyewo?
nze obukulembeze bwe nesimbangawo twesimbanga independent nga kubanga kuva dda nze nalaba nga NRM terina mulamu. FDC nayo nagiraba nga girimu ebintu ebitambula bulungi. So ndowooza Katonda yali yandagadda nga alaga nti mu maaso eyo waliyo kyali kuleeta omulokozi nga waliyo gwaleeta ananunula eggwanga lino. So awo nange nfunira omusana gw'okulaba neeyunga ku NUP era tutambudde bulungi era gye tugenda tulabayo. Okulonda okweddeera wayeesimbawoko okwa 2021? 2021 seesimbawo kubanga waliwo ko bye nali maliriza ng'omuntu. So neŋŋamba nti no let me prepare. So nembeerako nawagirangako naye nga wali byentambuza naye nga bw'omanyi nti mu bulamu Katonda abeera n'entegeka ze bamanya nti akaseera kano omuntu ono ajja kubeera. So akaseera kano Katonda yanviirayo ndowooza nandaga nti kikaseera kekano. Era nvuddeyo nga generational leader ow'omugigi guno guliko okulaba nti nvaayo okulaga n'abavubuka abalala nti tusobola. Teri muntu atasobola. Omuntu talina kujajinga political ground basing on either your background oba kyakusuubiramu naye so long as you believe kasa wekkiririzaamu nti osobola tewali kitasoboka. His Excellency oyo gwe tulaba gwe twenyumirizaamu naye background ye teyali nnungi. Naye kati saa zino buli omu agamba nze Bobi Wine, Bobi Wagundi waki kubanga yeekkirizaamu. Oba otunulidde ennyimba zayimba zonna ez'emabega eyo olabira ddala nti yali mu spirit ey'obukulembeze. So okwo naffe gwe tukoopera nugamba tewali kitasoboka. Era nange kati ndi Bobi ow'Essironko, Bobi owa Bugesu, Bobi owa Budadiri, ate Bobi owa Uganda yonna kubanga nange ndina etafaali yenteese okulaba nti nzuukusa abavubuka. Abavubuka nze we najjidde abavubuka bangi abadde tebabiriiko naye baalabye Nanoka nvuddeyo ndinako kye ndikola gamba wamma kisoboka. Olaba Nanoka atali kyali saa zino afuuse buli wamu Nanoka. So ekyo ye message gye nteeka mu bavubuka era abavubuka buli gy'oli olina okwekkirizaamu nti kisoboka. Si kubeera na ssente nnyingi, si kubeera naki naye kasa wekkiririzaamu n'otambula step esooka n'ozaako ey'okubiri ojja kutuuka ku kiruubirirwa kyo eky'obuweereza obulungi. Nze ndina essuubi nti eggwanga lino nga tutambudde ng'abavubuka ne tukwatira awamu ne tubeera ne vision eraga nti twagala eggwanga lino literere mu kaseera akatali kawanvu okuva kati. Eyinza n'okubeera enkya eggwanga lyaffe tusobola olinunula ne tubeera n'obukulembeze obulungi, abantu ne bafuna services, general welfare y'abantu neetereera, abantu ne babeerako obulungi. Tulowooza nti tekisoboka lwakubanga tutambulidde mu bukulembeze obunafu, obukulembeze obutalowooza ku bantu. Twala ekyokulabirako Burkina Faso, Toure yankabeerako emyaka nga 3 naye ensi agikyusiiza Burkina Faso. Otuukamu weewunya n'okwewunya n'ogamba eno ensi gye twalabanga oba gye twawuliranga naye lwakubanga they got a visionary leader who thinks about people. Kasa mubeera n'omukulembeze ng'alowooza ku bantu nga taliimu ke tuyita kaserefu kubanga ekisinza okutta ensi kwe kubeera nti omuntu yeerowoozaako nga ye nti bwe bakuwa entebe olowoozaako n'okwezimbira n'okukola kino nga nze naye tolowoozaako mulirwanaawo nti naye omulirwana wange gwe mbeera naye neegomba naye abeera atya. Singa tubeera n'ekintu ekyo omutima ogwo ogwagaliza n'omulala okubeera obulungi eggwanga likulaakulanye. So nze mborrowing relief oba ekyokuyiga ku His Excellency Kyagulanyi nentunulako n'omuto muvubuka omulala President wa Burkina Faso byakoze nange nenfunamu ekyokuyiga nemanya nti tusobola okukyusa eggwanga ne community mwe tubeera abantu ne babeera bulungi. Ebudadiri egyoga okwesimbawo. Yes sir. Waliyo omulala wa NUP eyeegwaniza oba gwe wekka? Ebudadiri gye tuli gye ndi eriyo omulala naye ayagala ekifo ekyo. Naye ffe aba NUP tukkiriza nti democracy prevails. Ffe tetuli bantu bali rigid nti oli waabanga azze ku kifo naawe kyoyegwanyiza nti kati luba kufaana kuwona. Ffe tukkiriza nti abantu basalawo
ani gwe baagala kati nze n'okola ekyange abantu bwe baanaba omusana ne bampagira ba tebandabye ne bandeeka. Mujja kukola mutyo okugaba kaadi nga mujja genda eri ku kitebe oba tubasubire mujja kujja wano ekaadi debate ng'ebyaliwo fenga ekibiina kaadi ejja kubeera determined on a number of factors. Wabeerawo ebintu bye batunuulira okugaba kaadi. Tebajja kugamba bugambi nti Nanoka muwanvu kati muwe kaadi, Nanoka ayogerayo muwe kaadi. Bajja kutunuulira ebintu bya njawulo. Integrity, how popular are you? They will get the information from the community. Bajja kujja ku ground. Basalewo batunuulire bakole banoonyereze. Struggle ebitabo kitya. Si kubeera muntu obadde mu bbanga ki. Nalukoola teyabadde mu bbanga gwanvu. Naye yafunye kaadi. Abaana abaasookayo tebafunye. So there are a number of factors. So akakiiko kaffe electoral board yenaavaayo y'ekibiina ejja ku ground yetegereze eraba ani. Eyeri waggulu oba mulina obukulembeze wano mu Bugisu. Electoral Kaveeri kajja kujja ground kakole okunoonyereza kalabe Nanoka ayimiridde atya n'omulala yeegwanyiza ekifo ekyo batupime balaba ani gwe bawa kiti. Nenga goli shuwa kaadi ogirina. Nze okusinziira ku maanyi g'abantu ne byenkoze ne byenduubirirwa ndi shuwa kaadi ngenda gifuna. Tugeze kaadi ogifunye. Kati nga gwakwatidde NUP omumuli side zeeyo. Kana akaluwa ka general election ko oso kawuta lwaki mbuuza bwentyo. Kubanga tugambye ekibiina kikyali kipya eyo ate waliwo ekigambibwa nti NUP naddala mu byalo ng'eyo Sironko Bududa eyo ate okwetoola ti abantu eyo NUP tebagyagalira kumbu NRM yabawamba. Kati gwe ng'abeera ku ground eyo kiri kitya. Kankubuulire nti gye bagamba nti mu byalo yesinga okubeera ne NUP. Era oba oyagala okakase nti NUP yesinga mu byalo kwatayo pulezidenti omutwaleyo keeki. Ekisookera ddala Sironko ebifo bingi His Excellency Kyagulanyi yawangula akalulu ate nga teyalinnyayooko, yali agenda ne bamublocking. Twali tumulindidde nti tugenda, twali mu venue ng'erina emafudu naye olw'okuba bamublokinze n'asalawo agende Budadiri, naye baakuba abantu ne bablockinga His Excellency okutuuka e Budadiri mu byalo teyatuukayo, naye obululu bwe yafuna polling station eyo bw'amaanyi ate nga teyalinnyayo. So abantu ku ground baagala enkyukakyuka era mu NUP bagirabyemu omusana. Ffe ng'abakulembeze abali ku ground naffe tukoze ekyaffe ekisoboka era tukyaliko nti tutambula village to village twogera n'abantu okubajjamu e mindset enfu, kubanga omukulu yali oli omulala oyo yali abateekamu endowooza enkyama. Ekisooka baali batusiiga enziro nti NUP ekibiina ky'abasiyazi, NUP kyabayaaye, NUP naye bagenda okulaba nga bye tuli kukola tebifaanana n'ebyo batusiiga enziro. Bagenda okulaba abantu tugenda tuli bajento, bagenda okulaba bagendayo enjogera nnungi. So naga bulijjo bagamba nti NUP abasiyazi NUP. So tugezaako okukyusa ekifaananyi ekyo okulaba nti tujjamu mu bantu n'okubakyusa endowooza erowooza nti NUP kibiina kiri bwe kiti. Oba otunulidde esente abantu abafuna esente ze bagamba muzabiza bali mu ofiisi sente ze baweereza Bakyagulanyi. Mubinako obujulizi, mubinako obukakafu. Sebo Trump yayogedde wali. Oba oyagala obujulizi genda onoonye Trump video gye yakoze. Gye baakoze ya Trump. Baana abafuna ensimbi ezo. NUP. So ebyo byonna bijjirajjala abasajja bano ne okubawemulira ddala gye babadde boogeranga tebibadde tebikola ki tebikwatagana. So ffe nga NUP twekwatakwata obusimba obutono bwe tulina kulaba nti tuwagira enkyukakyuka. Kubanga ensi Uganda bw'enaakyuka tujja kubeera bulungi. Naye bwe tunagamba nti tulinde batuwe ensimbi tekijja kusoboka. So tukola ekisoboka kye tulina, resources entono ze tulina okulaba nti tubaako n'etafaali gye twongerako mu community. Kineewunyisa okuŋŋamba nti mu kyalo
Bobi antu bamwagala ffe tumanya antu basinga mwagala n'omusitera antu tekwogera kubanga ne bolaba generation eziwedde nga Bugisu yonna ndoza tunamu omubaka omu owa NUP mukulu Nambeshe awasigadde wona NRM kati kintu ekyo mugenda kikola mutya ekisookera ddala ngawe nkugambye nti mu ntandika wali NUP bwe yajja ekisooka baalimu okubuusabuusa nti pate oba si pate teriwe teredde nga teteredde naye kati buli omu amanyi nti NUP pate mwalimu okutya ekyokubiri twafunayo honorable mulala Ivan Masaba yayitamu oyo taliko kubuusabuusa yayitamu atali mu parliament tumanyi bamusala busazi nsawo naye nga MP ajudde era nze buli ensinga kana Ivan Masaba ndaba MP wa Northern Division ate sezi nawe kankubuulire nti omujiji guno ate tulabuse nnyo His Excellency Kyagulanyi atugudde amaaso ne tulaba ensi gye wajja egenda kyebalaba abasajja bano buli ebintu bye tuleetawo ebyenkyukakyuka bagezaako okulaba engeri gye batunafuyamu naye ate buli bagezaako okutunafuya ate batwongera amaanyi buli bagezaako okutunafuya batwongera amaanyi era kati oluusi omuzeeyi atyamu n'agamba mubaleke kubanga amanyi nti watukwatako amaanyi geeyongera bweyongezi era nze n'okakasa nti teri muntu agenda stoppinga nkyukakyuka kubanga in life enkyukakyuka eri automatic okufa teriyo omuntu agamba nti kati togenda kufa enkyukakyuka eri automatic era ekiseera kye kino okulaba nti Uganda efuna enkyukakyuka ateeze terina ngeri gya kugiyimirizaamu in case ng'owangudde wali mu kya generation ng'ofuse MP ajudde biki by'olowooza by'oyinza okukolera abantu beeyo era ebyakuleetedde okuvayo weesimbewo ekisookera ddala njaga ngamba abanabudadi list nti muli ba mukisa nga nange mwendi wadde nze avuddeyo naye nange ndi wa mukisa mu banabudadi list kubanga okufuna omukulembeze ayagaliza okusinga bwe yeeyagala kiba kizibu nze nkakasa nti nsobola okubula ensimbi naye nga wensanga omuntu wakiri nzimuwa nze n'embeera nga sikyalina lwaki kubanga anomirerwa omuntu omulala nti mba seegomba kulaba muntu ng'ali mu mbeera mbi so nze Katonda wampa omukisa Ebudadiri East ate omukisa ngulabye gujja nti ndi kushuwa ddiino nti ngenda kuwangula wemba mpangudde akalulu kano ekisookera ddala njagala ndage kye tuyita exemplary leadership nti omukulembeze akulembera abantu naye nga yabeera ekyokulabirako ekisookera ddala bw'oba oyagala abantu bakole ekintu bakulemberemu mu kikola oba oyagala abaana bayere awaka gwe kwata ekyeyoyere omwana ajja kwasa ekyeyoyere gwaba asooka so nze ekyo kyekyankulira mu birowoozo nti oba oyagala omuntu akole ekintu sooka okikole so mu saavisi zange nti obukulembeze of course nga MP tumanyi nti obuvunanyizibwa obusooka legislation okubaga amateeka waliwo representing your people of course lobbying then of course as you represent them ekisookera ddala olina okubawuliriza obuzibu bwe tufunye ne ba MP baffe tebajja ku ground ne bawuliriza abantu kye bakola kye baagala ye atuula eri alowooza nti okutuula mu parliament kyekisinga kubanga kati amateeka ge tukola ago emirundi emeka gye gayambira omuntu w'omukyalo instead gamaliriza nga ate ganyigiriza bunyigiriza abannayuganda naye genda ku ground owuliriza abannayuganda oba abantu bo mu constituency baagala ki bakaaba oluguudo we baba bakaabye oluguudo okozeewo ki of course si buvunaanyizibwa MP kuzimba oluguudo naye following up one I have to do what we call monitoring and supervision nti esente baba baziweereza ku district ez'enguudo zikoze omulimu recent wawulira nti bakwata million 10 ne bazaayo Sirongo district ne bakubaziizaayo n'enguudo ziri mu mbeera ki mbi nnyo 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 olwogenalabi yali ayitamu nga monitoringa na eyo diversion
diversion. So nze kyengamba nti tulina okulaba nti tumonitoringa. Sirinda nga naatera okudda mu kalulu ndyoke nkole ki monitoring. Onansonyiwa nze sitera kwatakinga in all my interviews sitera kwatakinga any member of parliament oba any leader. Naye nze ntera kuleetawo alternative gyendaba nti naakola. Ekisookera ddala olina okubeera nti omonitoringa eba abasindisa esente ezo olugenda ground zaakoze. Ekyo kyekikyasinziza n'okulaba nti n'obusente oluusi obujja butono nnyo bukunkumusa. Naye wakiri obukunkumusa obwandibaddeko wakiri oluguudo omuntu ne batereeza greda n'eyitayitako. Naye weesanga ndowooza Budadi list gyenviira ye constituency ekyasinza okubeera n'enguudo ezikyasinza okubeera empi. Ekiguudo kibi ekyo ekigende Budadi ekiva e Sirongo. Mbi nnyo. Kati bali bakolako kano akalina magumu naye oba ogenze mu constituency yennyini because that is not a big part. There is other big part eri Masaba waggulu eyo n'enguudo mbi nnyo. Naye nawulira nti bagenda kukola n'oluguudo no lwa Namagumba Budadi na Lugugu. Webeera percentage olwo oluguudo luli ku 2%. Kati the 98% z'enguudo eziri mu Sirongo. Because ebyokulya tebabijja ku luguudo olwo, babijja mu nsozi eri. Gendako ng'agenda e Butandiga, otuukayo okaaba amaziga. Abantu babonaabona enguudo mbi. Gendako e Bumasifa, gendako Legenya. Awava n'omuntu waffe omukulembeze omu saidi eyo naye nga n'emmotoka okulinnyayo tekisoboka. Genda e Masaba, genda Zeesuyi, genda Bukyambi. Embeera y'enguudo mbi nnyo. So lwakuba nti one obukulembeze oluusi tebufollowing up the sente ezijja ku district. N'ekirala as a member of parliament mwogera ne musaba request ne bongerako budget ne bayongerako ki ensimbi za infrastructure. N'oweesanga nti ensimbi ezisinga zigenda mu bintu ebitagasa ggwanga. So kyeva tugamba nti wetuba tunaatereeza tetutunuulira just MP. Kubanga nze wempita mu bisinga MP naye wali waggulu. Ne tusigazaayo oli tuba tetuna kye tukola. Kibanze message yange egamba nti bwe batulwa kukyusa obukulembeze waggulu wali tuve waggulu paka wansi. Tetulina kifo kyonna kye tulina okulekeramu abasajja bano. Kati watya eggwanga lyoke literere. Kati watya bw'oyitamu ate Kyagulanyi n'atayitamu. Sebo tulina okukkiriza nti eno protest vote ya 2026 eriwo kigenda kulemesa. Abantu bali kubuuza buli omu yeebuuza protest vote ya buli wano bukyayogerako yeeti. Protest vote buli omu kwetabiramu. Buli omu alina okwetabamu. Si kugamba nti ebyo byabagundi, ebyo byabananoka, ebyo byagundi ffenna tulina okwenyigiramu. Okununula eggwanga ffenna tulina okukola ki? Okwetabamu. Ye protest vote. Yes sir. Gye mutegeeza. Buli omu alonde. Olina okubeerawo kalonde. Omala okulonda beerawo kuma akalulu. Omala okakuuma bakalangirire. So gwe tolonda gwe nogendera noddayo kalonde omala okakuume amale bakalangirire. Nga kino ekyabadde e Kawempe. Weebale. Ewa Nalukoola. Weebale. Eyabadde sample eraga ki Abannayuganda kye balowooza. Era tolowooza nti lwakuba eri Kampala. Ekyo ne wekijja saa zino e Budadi list kisobola okusingako ekyabadde ewa Nalukoola. Naye bagamba lwakuba ne Nalukoola nti yabadde by election nti amaaso gonna gaabadde awo b'Emupya, ab'e Kampala, ab'e Masaka, ab'e Mbale bonna baabaddewo okulwa Nalukoola. Naye wano ogenda kubeera bwogu. Sebo era nawali abadde Nalukoola yeeko w'ennyumpi. Kandi kyengamba abamuyambyeko kuba ab'Emupya ab'enjawulo baabaddewo kuba yabadde by election. Naye kali kagenda kubeera jeno. Ojja kubeera ng'ofaafagana n'akako, ow'e Mbale naye afaafagana n'akake, ow'e Masaka naye n'akake. Ankubuulire nti akalulu kabadde kekawanyi si bakulembeze ababaddeyo nti be baakyusiza akalulu maanyi g'abantu. Maanyi g'abantu. So ze nina okukkiriza nti ne Budadi list amaanyi g'abantu gagenda kukola ekisoboka. Si nze. Maanyi g'abantu. Nze ndiwo kweteekawo amaanyi g'abantu gakole omulimu. Naye omusajja kati current MP aliyo. Aluddeyo. Ayina essente. Ate naye toyinza munyooma. Bukodyo ki bw'otegese okumweŋŋanga? Ndi kumpi kubuuza nti Nalukoola yabadde asinga sente mu reesi eri abaddewo. Kangubuule nti esente. Naye Kawempe tukimanyi already opposition. Eyo ne bandibadde bawadde ono yadde akulwa Badikula yani.
onyamaze najja kuba independent oyo diversion abo tetutera nakubawa in case singa nene mwani badde nga mumwadde kadi ng'abano naye addaasa okwangula kawempe yeemanyikiddwa yo opposition naye kati eno wali omusajja aliyo ani eyo ese ewange budadirisi teriyo omusajja aliyo okujjako nze teriyo omusajja mulala okujjako nze era nze ndowooza balaba nti ono wetumuleka ono atuyiseeko kubanga ndiko amaanyi g'abantu amaanyi g'abantu gali ku nze ng'ate agakatonda ge gasookako kubanga gakatonda ge gansindika amaanyi g'abantu gakola omulimu gw'ogeewulira mwegali nnyo era abanabudadiriisi we muli neebaza bwebazi katonda okunzijayo njagala mbeereko omukulembeze ow'ekyokulabirako wano e Bugisu gwe banaayogerako nti oba oyagala kolanga gundi Nanoka oje kolanga Nanoka njagala mbeereko servant leader abantu gwe banaalabirako obukulembeze bwange wonna we mbadde abantu babwenyumirizaamu n'ogenda saa zino ne mu records buli we mbaddeho omukulembeze agamba omwana oyo singa tubeera n'abakulembeze ng'abo Uganda eno yandibadde eterera so ze ndina okukiza nti 2026 akalulu tugenda akakuba naye ebyo byonna amanyi g'abantu nga tutambula n'abantu abantu b'osuubira okuvuganya nabo bataddemu amaanyi wali omukulu kati nga Ssasaga gwe mbadde ngamba badde oweewaza omwogera ku musajja aludde w'amaanyi wali gwe bayita Nakiyi naye omulaba naye ali ku ground ate weenaale bwe bali mu kintu bwe mbadde ndigamba oyinawo nteekateeka ky'ogamba nti ogenda bawangula ekawempe naye yabadde abeenaalema bali mu kintu naye kaaganye ng'amaanyi g'abantu gasazeewo kankubuulire nti security bajja kuleeta ekibi tubadde tukyali ku jaati bajja kuleeta jiiti ne jooti zoona naye ng'amaanyi g'abantu ne juuti naye ng'amaanyi g'abantu gasazeewo tewaliiko kye banyasobola era nze n'okukkiriza nti amaanyi g'abantu gagenda kusalawo Budadiri East ne Bugisu at large because nze nga Nanoka sigenda sigala only at Sironko as a district wabula buli wonna weetaagawo enkyukakyuka wendi ompulira nti ndi Busebeyi sub-region nja kubeera kubanga njagala enkyukakyuka by all means okulaba ng'eggwanga lyange literera si just Sironko yokka. Yes, sir. Nga tumaliriza nina akantu kenyaga okubuuza gye buvuddeko waliwo amawulire agasaasaanira ku mutimbagano nga galaga nti wali owambiddwa vanya nnaku nga 2-3 n'olabika ne mukuba ne press conference ku kitebe kyammwe ne mwogera byonna byonna ebyaliwo ki ekyaliwo? Ekyaliwo nali ngenzeeko okulambuulako omulwadde we nali nkomawo abasajja ne bakola ki ne banjoola eyo saga yonna yaliwo ne bantwala bakuyolerawa banjoolera mu luguudo olugenda Isironko ng'oyitidde mu Kasanvu waliwo akatundu bridge we yamenyeka nga saidi motoka teyita wabula piki zokka ziyita so bakuteekawo akantu nga ka diversion so during nga nali mpeta mu ka diversion ako abasajja we bajja ne banteeka ku gun point ne banjoola baali balina drone bajjira ku piki ne banteeka ku gun point ne bavuga emmotoka eyange yennyini banteeka ekikokolo ne bantwala to unknown place ategeerayo so they interrogated me ne bakubakubako ekiro ekyo the following day and think around 4 we banteera kati we bakutwala biki bye bakubuuzabuuza? of course bambuzaako kiki plan kize tulina nga NUP nga NUP enkyukakyuka tujjawa finances tutambuza emirimu ebintu ebityo agala tujjamu information naye ffe tetulina information gye tulina eri specific nti tugenda kola bwe tuti kino ekintu kiri kya rabadaba style nti wuyiya kozesa obwongo bwo oteekewo ekintu so nze wombuuza nti saa zino plan kinyinza obutakuwa plan naye nga obwongo bwenina Katonda bweyamba bwe bugenda okuleeta plan
ate je tumanyi nti egenda kubeera successful. Kati we bakusuula wo wategeera we bakutyako ekikookolo ng'oliwa waddamu okutegeera bansula that side ng'ovuuse railway towards Kabwangasi gye bakusuula the following day saawa 10 ez'ekiro 10 ez'emisana bakuwamba meka saawa nga 4 zigenda mu 5 ez'okumakya ez'ekiro kyeza n'osula nabo nsula nabo n'okeesa paka olw'eggulu nga wooli tomanyiiwo saamanyawo nga bakubamu emigwe bakubuza buzibuzo nga omanyi enkola yaabwe so ne bantulugunyame batyo ne banta naye all in all nagamba nti ekyo tekinzija ku mulamwa paka kasamba nga nkyalina omuku gw'obulamu tewali kinzija ku struggle. Waliwo abagamba mbu wayeewamba mbombo ebyo bibozibozi gwa bitandikawo abagamba nti newamba nabo beewambeko. Waliwo omukulu gwe bayita jjejje yagamba mbu weewamba naye agende yeewambeko. Abo si balinako budde naye si kikyalina budde bwabo nabo beewambe. Ekyo oyinza omugamba agende yeewambe. Anti ayinza atayagala ye kumwogerako oba yetagenda kwesimawo naye kati nga gwe abagenda okwesimawo mumukola buli katwiki konna konna babamanye baboogereko. We bagamba nti neewamba olwo baali tebamanyi before abantu baali tebamanyi nti Nanoka waali kati okwewamba kwali kusobola okundeetera Nanoka n'amanyika. So abo diversion sirina butime yaabo eyo diversion sirina budde bwabo. Bakuwamba abaagala tebakuwamba nabo bagende beewambe. Nabo bagende beewambe nze kyensobola obagamba. Okay. Kale tweyanze gwe okujjako ng'olina obubaka bw'oyagala okuwulya abantu kyesikubuuzizaako ne nga wandyagadde abantu bakitegeere. Kisookera ddala neyanziza okumpa omukisa guno ffe ng'abavubuka era kankubuulire oli omu ku bahiro abeebugisu wano kubanga omulimu gw'olikola guno abamu balimu n'akatengo. Bajja kukwata bakyo interviewinga ab'enkyukakyuka ako akatengo ke twagala ogobera ddala era oli omu ku baheroes betugamba nti NUP ebugisa region tosooka ne John K. Abasajja batukwatidde media okulaba nti enkyukakyuka ejja bakulabanga muyeekera manyi kati saa zino buli munankyukakyuka bamulabanga muyeekera naye ekyo si bwe kiri kyetugenda nga tuyigiza abantu nti okubeera n'endowooza endala ku ya munno terubeera buyeekera wabula kibeera nti olinaku idea endala ate esobola okubeera nga ereeta enkyukakyuka mu bulamu n'okukyusa society. So ng'amaliriza ekisookera ddala nkubiriza abavubuka gye bali yonna nze sijja gamba FDC NRM kasoba nga oli muvubuka tuveeyo tutambulire wamu ne mukulembeze waffe generational leader His Excellency Kyagulanyi. Ekisookera ddala twesimbewo mu bifo byonna tetulina kifo kye tulina okuleka ng'abavubuka. Nze era kyeva onandaba n'abavubuka ab'enjawulo naye nga kye mbakubiriza it is our time to serve the nation. Ekyokubiri bwe batuvaayo tulina okwekkiririzaamu. Ekyokusatu tulina okubeera determined kiki kye twagala kubanga ojja kuba wangatambula oli aleeta asuule 15,000 wali ojja kuva ku mulamwa. Tulina okumalirira tumanye nti twagala nkyukakyuka tetwagala 2,000 tetukyayagala kutuwa bulabolabo wabula twagala kulaba nga eggwanga lyaffe linunulibwa. So tulina okubeera determined tetulina kukkiriza diversion yonna okuva mu bantu baki abalala. Mpozi ekirala 2026 nga tugambye protest vote akalulu tulina okwesetingira ddala. President tugamba tuzimbe egaali era nako mbadde kazino mbadde ngina egaali yali ategeeza kyera muzizimba gaali si gaali eyo wabula okubisikolo yali ategeeza kigaali kiki yali ategeeza president nti okwogera ne John K nenjogerako n'omulala ne tujja ne twetaba mu kalulu kano
Egali. Fega tumanyi ekibinja ky'abavubuka ekibba ekikuba abantu gye tumanyi ng'eggali. Naye okubba tekubeera nga emyaka egyonna. Singa ndi yagamba mukozese eggali ze muli nezibba. Eggali seezo sebo. By the way, nyagala akantu okanyonyera bulungi nga gwa NUP Kyagulanyi bwe yagamba muzimbe eggali yali ategeeza ki? Twekolemu omulimu twesetting akalu ka 2026. Eggali. Teri omuntu kujja kugira ati va ku polling station odduke tulina okukalonda tubeerewo bakalangirire nga weetuli yegaali tugitegedde ebyo lyasuubira nti gaali abantu bakondo babbi oyebeera diversion fe tumanyi kyetuliko 2026 mujja kutegeera ki egaali gye twali twogerako naye nga mbawaddeko brief kyekyo sebo. Kyagulanyi nga yakayisa wala. So abavubuka mwena twekolemu omulimu twetege 2026 akalu kano tukawangule mu bifo byonna buli muntu ayagala nkyukakyuka. Nze sijja kukuba abantu bonna kasoba nga oli kwagala enkyukakyuka tujja kutambula naawe nga tuyita mu His Excellency Kyagulanyi. Ekisemberayo ddala Bannabudadi list tuleme kwonoona mukisa guno gwe tufunye. Njagala munzikirizeemu muntesting obanga muntesting abantu banekakasa naye bagezeseeko mukisa guno. Emyaka 5 bajja kutegeera obuweereza kyeki, MP alinakola mulimu ki, so si kunoonya sente. Wetubeera ne MP abanoonya sente eggwanga lijja kwonooneka, naye njagala tube n'abakulembeze abaagala okulaba nti transforminga society yaffe tuleetawo obulamu obulungi, services ennungi. Era kambabuule nti His Excellency Kyagulanyi 2026 ngeri gyagenda oyitamu by 2030 Uganda tejja kubeera na mu middle income status. Myaka 5 luyinza n'okubeera eri turankinga ku Dubai, turankinga na USA, turankinga ne Germany. Ekibanda gyatutwala. Era Bannayuganda zikangambe Katonda atuwa omukisa guno tetusobola kugwonoona this time. Tetusobola kugwonoona this time. 2026 Uganda tuyingira empya ate tuyinza n'obutatuukayo by the way. Ekyo naye kiri awo. Kisoboka. Tuyinza n'obutatuuka 2026 nga sebo tuli mu ntebe. Mu ntebe. Abena mbaga. Nga tuvudde Magere ku bigere tuli mu entebe mu ntebe. Abena bagamba mbumulota ntebe mu ntebe kumbe muli Magere ku bigere. Abo bate balooza naye ku luno. Tebakiwona. Tebakiwona. Kale teyanzeke oye mukulu Nanoka Samuel gwe tubadde nayo nnaku lwaleero abantu be Budadiri East naddala ab'enkyukakyuka mumulabiranga ddala. Nze John K. Uganda tunaddamu nga Mukama Katonda ayagadde mubeere bulungi mweraba. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Ra. Ra. Cha.